Ndi wa mukisa nnyo okubeera mu maaso gammwe bannayuganda, mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya gange nze Kiwanuka Henry, omutuuze w'e Nankulabye. Waawo. Nsanyusa okulaba. Waawo. Manyi buli olukedde waliwo abatwegattako. Y'ensonga lwaki omuntu newankubadde nali nti nkukyazizaako era kinkakatako okubanga weeyanjula oyo atulabye olunaku olwaleero naye tubeere nga tutambula naye butereevu. Weewaawo. So njagala weeyanjule bakutegere bulungi ng'eyali omusirikale ng'eyali Kadogo tulyoke tweyongereyo. Nasooka enamba yange gye mpeebwa era nagambako lumu nti nze nali nsinga n'Afande Katimba enamba. Kubanga Afande Katimba bwe baafuna enamba ffenna gundi eyo erigiimu eyo twali mu 04 nze yange eri 0493. Okay. Naye ng'olwaleero gye nalekayo mu magye gye nali nkozesa yali 9430. Nafunako ne kulanka eya second lieutenant mwaka gwa 88. Bwe baakuba 44th battalion yawo ku post eggulu kumpi baagimalawo. President Museveni n'ajja eggulu n'asanga nga 44th bagimazeewo n'ayogerako gye tuli. Era mu kwogera awo ngeri gye nali nina obuvunaanyizibwa baali bampadde nga nze nkola nga quarter master nga neetala nzine eno nzira eri kyava abuuza nti ono Kadogo akola ngaani. Yamugamba nti ono quarter master ate yali amumanyi President Museveni. N'angamba Kiwanuka sagamba ogenda osome. Era bwe yamala okumpa second lieutenant olw'okuba nali saagala kusoma. Ennyota najambalamu kaawo katono era sinabyo saabigoberera. Ne nga bino ebyennyota ebyokuntwala mu kusoma sijja bigenderako. Kati awo ne bansindika mu 43rd battalion okuva mu 44th. 44th yali ekulirwa yali Captain Lubega naye Luserevo ng'eriko twice yagitwala Lieutenant Ezra Kyombo. Ne bampa transfer ne ngenda mu 43rd battalion. 43rd battalion yali eri wano ku lugende Kitugumu. Ng'eri ne 17 battalion yali ekulirwa Captain Edison Katungi. Kati ate era gye nziriza emisango mu mwaka gwa 89 nga guggwako ne ngende Nakasongola. Kubanga twabeeranga ku mobile ng'ekizibu kye tulina kya ntambula. Emmotoka zaali ntono nnyo ebiseera ebyo. Kubanga ne bwe twali tugenda eggulu baawambanga bimotoka bino ebyemmwanyi bikofi ebyaliko UCTU. Bye byatuvuga tutwala bisemitwera nga biwanvu n'ebya kofi ebimotoka ebyo byatutwala. Kati nga ku mobile tulina obuzibu okwetika emmere, emigugu twetikanga ebikompola, twetika bomu nga bitumenya. Kati tugenda otuuka e Nakasongola bano abeno twali tumanyi nti bali mu biseera bya ddembe emmotoka tebazeetaaga. Eri mulwana. Eri tulwana tetulina byetaaga. Ate eno mu Kampala bali mu kudigida budigizi n'emmotoka zibeeraawo nga tezina bikola. Ne tubba emmotoka eyo bwe nagituusa eggulu bakama bange baasanyuka nnyo naye ate yatuleetera ebizibu. Kubanga Afande Fred Rujema bwe yajja eri mukambwe nnyo. Era yagamba suicide nayo Meja Kigongo nga alinga alagira obutabani. Ne besikoti bonna n'abagoba n'abagobera kuba yali mu helicopter. Emmotoka yali yagirabye edda we tugikwese. N'atambula n'emmotoka eyo n'alagira emmotoka ezzibwe mangu e Nakasongola ate n'abagirese bakwatibwe. Kati munnange Odongo ne bamukwata ne bamutwala e Masindi. Nze Afande kyatuuka kwe kuŋŋamba Kiwanuka oli mwana muto kimbadde nkusaba ogenda osome. In fact Afande Fred Rujema yagamba bano abaana bakyakola kiwano naye teyamanya ati ate nze omu ku babbi emmotoka. N'agamba nti bano abaana twabagamba bonna baddeyo musome. Kati n'angamba nti ku bibiri ngeri ya Afande gy'agambye ogenda osome ate sijja mugamba nti baakusibye mu kkomera. Kati ne ngenda mu ssomero okusoma naye nga ngenze nga in fact ne mu ssomero nalinga agenze okwewonya ekkomera nga saagala. Agenda kwekweka. Kati bwe ntuuka Embalala mu Kadogo ne nsangayo waliwo abaana be baali bajja e Nabisojjo. Baali bayeekera ndowooza sayidi z'etteeseeyo baali bateeso. Kati ne babaleeta mu Kadogo nabo basome naye nga baana balina ebirwadde. Ne ngamba kati eno mbe si ki gye nazzeemu. Tusula mu dormitory eri mbadde mu unity nga nsula mu kayumba kange wadde twali mu operation nga tubeera mu buyumba bwa ssubi. Naye nga nina privacy yange. Kati ne mbeera mu bulamu obuzibu nga tubeera mu dormitory awo. N'Afande Katimba oyo mpola mpola. Paka ate byagenda nga bikyuka. Nayingira mu magye mu mwaka gwa 83 ne tujja nga tutambula. Era nze omu ku baatandikawo essomero lya Kadogo. Essomero eryo twalitandikira Embuya ne tuvaayo ne tugenda e Bombo. Bwe twava e Bombo ne batutikka ne tugenda Embalala.
bwe twava Embalala eyo ne tusoma ne tugezaako. In fact ife abamu tetwagenda Mbalala. Nze bwe twamala okuva Embuya ne tugenda e Bombo. Ate ne ntoloka kuba nagenda okulaba ebyokusoma nga sibyetaaga. Nfuna omusaala ntambula n'abakulu mu bitiibwa. Nze ne ntoloka ne ngenda ne neeyunga mu Unity. Ne tuforminga 44th Battalion eyali ekulirwa Captain Lubega, yerimu admin Luyiga, Luyiga yali twice CEO, then admin yali Sebagala. Mu mwaka gwa 88 nga tumaze nga 44th ne bantu tugenda eggulu. Eggulu n'embeera y'akabanga akanene paka mwaka gwa 89 nga guggwako. Awo naddiza omusango nengenda nenziba emmotoka e Nakasongole ya Yifa. Afande Fred Rujema najja nga anoonya Yifa eyo eyandeetera ebizibu okutuuka n'okugenda mu Kadogo okusoma. Naye nali saagala genda kusoma, wabula bakama bange Afande Brigadier Kyatuuka yambuuza nanga Kiwanuka okusonyiwa kyokka obutakusiba. Genda mu Kadogo osome. Mundange gutwali naye ne bagende bamusiba. Kale n'olw'ensonga obulamu bwange bubuze butambula. Bwe nava mu Kadogo ne tugenda e Kabamba nga Afande Mbireba atulonzeemu mu Bakadogo abaali bataagala kusoma. N'atusindika e Kabamba. Kati bwe ntuuka e Kabamba eyo gwe nali ne escortinga CEO wange Afande Moses Kigongo yali akulira 43rd Battalion gye yansisinkana. Nangamba nakubuuliriranga ogenda osome ate wano okolawo ki? Ne mugamba bannondamu abataagala kusoma ne bansindika wano. Kati Afande Moses Kigongo kukumpa amagezi nangamba ndi bw'oba tofunye mukisa gusoma ne mmaje tolinaamu mugaso. Bw'oba olina ewammwe mbadde nkusabodde ewammwe. Era olugendo lwange bwe lutyo lwe lwatandika ne nteekawo embeera ey'okweyita nti n'obulwadde bwa siriimu ne bankebera nga sibulina. Ne baagala okunsiba kati awo ne nfunirawo oluwendo oludduka ne nzira ewaka. Bwotyo n'obula. Bwentyo bwe mbula naye ng'okusoma nali nkukkiriza. Wabula bwe nasanga obuzibu n'Afande Mbireba ndema. Ate n'anziza mu magye eri egalijwe. Awe waava obuzibu n'atusindika e Kabamba. Kati omwaka gwe e Kabamba bwe tugenda we nsinkanira Afande Meja Kigongo baali mu nteekateeka ez'okugenda Liberia. Awo nange ebyange bwe byakoma Kasa yampa amagezi nanga ndi mu magye tokyalina mugaso beetaaga basomye. Awo nenzira ewaffe. Oba gwali mwaka gwa 9 mu emeka 9 mu 3 awo 9 mu 3 ndowooza Afande Mbireba Afande kati mugamuwadde transfer wa transfer ne baleeta ate muganda we Nalumoso. Kubanga Nalumoso ne Katimbo era baali mu byanjigiriza okugenda okuyingira mu magye. Kituufu. Kati bwe bawa transfer Katimbo ne baleeta Nalumoso nga CEO. Kyatwewuunyisa mu bbanga ttono nga bakaleeta Nalumoso nga CEO. Ate tugenda okulaba baleese Mbireba Ndema. Ne Mbireba Ndema ng'era lieutenant. Kati Mbireba Ndema ate n'awamba okubeera CEO. Gundi Nalumoso n'asigala nga twice. Ne tubeera awo nga tetubitegeera. Oluvannyuma nnyo Mbireba naye yali musajja wa ffujjo n'atulondalondamu abaana abaali b'emputu abataagala kusoma. N'atutwala n'atusindika e Kabamba ku refresher course. Bwe tutuuka ku refresher course ne tugikola nasangayo Meja James Sebagala. Meja James Sebagala naye teyali musajja mwangu wadde yali muzeeyi. Ne nsangayo ne Meja Sam Kiwanuka. Kati ssaawa zino ndowooza Meja General. Ne nsangayo waliwo ne Captain omulala era naye baamuyitanga Kiwanuka be twali nabo e Kabamba eyo. Ne tubeerawo. Kati e Kabamba we baaleetera ate abo abagenda egindi e Liberia ku UN peacekeeping. Afande Moses Kigongo we tusinkaganira awo. Nagamba biri bye yagamba. Nangamba ensonga ziri nanga Kiwanuka nagamba genda kusoma. Kati ate wano okolawo ki? Ne mugamba naye ebyokusoma byagaana ne batusindika wano. Kati nanzikatiriza nangamba ti nagamba nti ebiseera bamwe eby'omu maaso bwe munaasoma mujja kwa bulungi. Bw'oba tosomye wano mu magye tokyalinawo mugaso. Era nambuuza nti tolina wammwe. Sikuwa amagezi kudda mu Unity yonna dukodde ewammwe. Bye magezi ge yampa. Lwaki walinga toyagala kusoma? Kuba na kino kikulu nti abasajja mpulira baakufaako nnyo osobole okuba ng'osoma. Naye gwe tewayagala kusoma. Lwaki wali toyagala kusoma? Neyanziza omuweereza ombuuziza ekibuuzo kirungi nnyo. Bannange gye buva ne gye bulaga olwaleero ndabye ku bantu bakutte okujja e Congo ne babaleeta muno ne basooka babadaabiriza oba budaabuda
toyinza kukwata mwana abadde mu buyeekera ng'akola effujjo, alaba abanywa enjaga, alaba abakutta abakazi, alaba embeera enzibu, nkwate bukwaso ndwale ku ssomero. Kyali kitwetaagisa otuteeka mu kipindi kya utamaduni mu magye kye bayita kya utamaduni. Basooke batubudde tubeere awo nga tulya, batubuulire obulungi bw'okusoma, oba baleese ne zifirimu bazitubuulire, tulabe obulungi bw'okusoma tulyoke tuddemu okusoma. Naye baatukwata bukwasi ne batuteeka mu ssomero. Ekyennaku n'omusaala baagutuwanga. So nga kyendowooza nti ngeri gye baatufumbiranga emmere tulinaawo okusula. Waakiri buli muntu baali mugguzizaawo akawunti ey'obuwaze, bamugamba ssente zo zijja agendanga ku akawunti, bw'onoobanga aba ogenda ewammwe okukyalayo tuggyeyo ku ssente ogende nazo. Naye baatuwanga ssente ezo, twanywanga sigala nga tebamutugaanyi, abanywa enjaga nga baginywa, abaagala abakazi nga babaagala. Afande Katembo yalwana nnyo naffe, yalwana nnyo, naye kati embeera eyo nange yali teyinza kuŋŋanya wadde Katonda mwebaza, saanywa njaga, saali mubbi. Waliwo bakadogo bannaffe bagendanga ne bakola lulibroka ne babba. Najja mu dormitory n'awanika ssente mu peeke waggulu. Nga ssente peeke ejjudde, naye ng'ate mwe muli mu dormitory mulinze kawunga ka Kyakabaale. Kati ebintu ebyo byali tebiyinza kuŋŋanya kusoma. Ate bwe nali naakafuna omutima ogw'okusoma, ate era munnange ekiwembe bwe kyajja okunyoowa kyatandikira ku nze. Ekiwembe kiba kiyita kyambe. Ekyambe kyantema, bwe kyatema kyatemera ku nze. Kyambe nga kitema kitya? Anti baali basoma ne babatema. Balondalondamu. Wange otugambye wali nti baagamba abataagala. Which means gwe kennyini gwe. Anti mu magye munnange kiringa promotion. Waliwo omuntu nga Mukama yamuwanzeeko eddusu ne bajja ne bamufuula ne bamuwalanka. Mwenna abasigadde ne mwemulugunya ne muga gundi yabadde asaana. Kakati n'ebyo bibeeramu. Kubanga abalonda oluusi omukulu tava eri nti omukulu tasula nammwe mu dormitory. Naye alina baabuuza n'agamba gundi ono. Oluusi omuntu bali temukwatagana n'awaayo erinnya lyo. Naye nze nali nsazeewo okusoma. Naye bwe bityo bwe byagenda, nga bwe nkunyonyodde nti ne mu magye teri awandiika application ng'ayagala bukulu. Olabira awo nga paati wanu wooda ekaabye, ne bajja ne bakutwala. Njagala otuzeeyoko katono ku nnyingiraayo ey'obuyeekera. Ennyingiraayo n'emyaka gyo n'omwaka gwe wayingiriramu. Omwaka gwali gwa 83. Ebyaddala okuyingira mu magye kyali si kyangu. Kyalingamu emitendera kuba baalinga beekengera, naye ate okufuluma kyalinga kizibu nnyo. Nga ne bw'oyingirayo essaawa 2 ne bakukkiriza okuyingira, ng'essaawa eddako ddakiika 3 n'okwata nga otoloka ate nga bayinza okukutta. Era bangi bannaffe baafanga. Ffe twakeera bukeezi. Okuyingira kwali kwangu? Kwali kuzibu nnyo. Naye ng'okufuluma kwangu. Ate ng'okufuluma baakutanga busi. N'okuyingira kwaliko emitendera. So okuyingira kwali kuzibu n'okufuluma kwali kuzibu. Naye nga okuyingira baalinga abatubba obwongo. Kubanga mulimu be baakwatanga ne bagamba abo abaana badde bava ku ssomero, ne bagamba temugenda eyo danger zone, mujje tubeere wano. Ne babakuumira mu kampu. Ne bwe twabeeranga mu kampu omwo, ate baagendanga batuyigiriza mpola mpola engeri y'enneeyisa ey'ekiyeekera, ne batutuma ku misoni ez'enjawulo. Kubanga nze nali ku myaka 8. Naye ate nasangamu obuto nnyo obunsinga. Nga buto ddala. Naye twakolanga obwana obwo buli kaana akaali mu buyeekera kaakola misoni. Ate era obwana bungi waliwo bwe battanga nange mbusinga n'obukulu. Nga tugenze mu misoni, oluusi ne babagwamu ne mugezaako okudduka, ne bakakwatako ne bakatta. Kale byaliwo ebityo nga byalimu ngeri y'okuzannyirako. So ennyingira eryete oyingira otya? Ennyingira twakeera lumu waliwo omunnaffe gwe baali basse omuwala. Ne babaawo ebyamutuusibwako ebitaali birungi. Kuba omuwala baamuleepinga ate ne bamutta. Kati waliwo munnaffe omu Kanwagi n'atugamba tuge tuyingire obuyeekera. Kubanga obuyeekera bwali wa mirundi gya njawulo, mwalimu ab'Efedemu nga mulimu n'ab'NRA. Ate kyabanga kizibu ogamba nti bali b'NRA ffe twagenda bugenzi. Naye olw'omukisa omulungi nti nalina ssenga wange mukyala Oliver Zizinga. Yali alina abatabani ate nga tumanyiganye. Kati ffe twakeera ne tuva e Buwambo ne tusala ne tugenda sayidi z'emigadde eyo. Naye ng'akalenzi ako Kakanwagi kukalabika kaali katutwala, naye nga ffe tetumanyi keefudde kannaffe ennyo. Naye kaalinga kajja ne koogereza abaana ne kabaperereza.
kati olwaffe olw'okuba nako kaafuna chansi nti kaasanga tunyiize ne katutwalira awo era bwe twatuukayo ne batubuuzabuuza ebibuuzo nga balinga abatulemesa kumbe ko kaali katututte nga bwe baalinga byeyagala naye nga baatuteekamu entiisa nnene nnyo ng'okuyingira era nalabako bangi abattibwa nga babakuba akakumbi olw'okutoloka mu magye naye bwe twatuuka ng'omwo ne babatendeka mpola mpola ne batuma ku misoni wabula ekintu ekinnuma olwaleero nti kati waliwo abaana abakwatibwa nga babavunaana olw'okugenda nga boogera samwasamwa naye ate mu biseera ebyo waliwo kye bayitanga leediyo katwe. Leediyo katwe yalinga etambula nnyo era ffe ng'obwana bwe twagendanga naddala mu butale obw'emibuulo obwo ng'obeerabeera abali abanywa kwete malwanga ago n'owuliriza abasajja nga boogera ng'amawulire ago tugazzaayo naye ate ekyennaku olwaleero amawulire tebakyagaagala oluwulira akantu konna ate kafuuka musango so nga amawulire anti tetulina bayeekera tetulina mayeekera naye era obuyeekera teri amawulire mwagatwaliranga bayeekera kiringa mayembe teri muntu akeera n'agenda ew'omusawo mbu njagala mayembe asaba kadagala nti njagala kadagala ka bugagga omusawo n'agamba genda okaziike mu kifo bwe kiti naye bwe wayitawo ebbanga ogenda okulira ekyalo kyemulugunya nti waliwo amayembe agakwata abakazi agali ku kyalo kuno naawe weegaana naye oba oli awo ate bajja basima batuukira mu mulyango gwo kati n'amayembe bwe gali nabuyeekera toyinza gamba nti weebuli oba tebuliiwo bubeeramu kubanga mitima gibeera waliwo abantu kati olwaleero nga bayeekera mu mitima nga banyiivu nnyo obuyeekera bubeera mu mutima gwa muntu waliwo essaala waliwo olwaleero abantu nga basaba essaala era kyova olaba wano waliwo abaana abayimba nti beebaza Katonda olw'essaala zaatazzeemu olwaleero essaala abantu ze basaba senga ddala zigenda mu likodi nnyingi nnyo nga zisabira abakulembeze bonna baffe mulundi gumu kikutuko naye Mukama tumwebaza olw'okuba essaala ezo teziddiddwamu ate n'abakulembeze oluusi be tusabira baffe bayinza okuba tebaali badde babi naye ng'ate ababayambako tebakoze mulimu gwabwe kati ng'emabegako nalabako omukulembeze omu abali mu kisinde kya mukulu wange Muhoozi nga beekalakaasa nga bagenda okugamba nti lwaki gundi ne gundi boogera ku genero waffe tumwagala naye ate nabana abantu abamwetoolodde balina okubaako bye bamuluŋŋamya omukulembeze yenna tateekeddwa kuba ne bwe kulonda ku bwero si chairman obeera tobumanyi naye bano abantu abakwetoolodde be bagenda bakuyamba okubeera omukulembeze omulungi kati ng'abantu tebanneekalakaasa gamba genero lwaki musomo gy'oyogera ku gundi lwaki gundi oyogera buuti nammwe mulina okuyamba genero nomugamba genero oli president material olina okweyisa buuti ekyo era ne genero obubaka buno bamutuuseeko abantu abo yali badde abavunaana n'obbagoba n'abagoba weetaaga abantu abakuyambako bw'ogenda mu bukulembeze ffe tuli ali ebintuntu eno n'osanga omutwe gw'ente nga bagutokosa n'owuutako supu n'ogenda wali bafumba kiri n'olyako bw'otuuka mu bukulembeze ofunayo n'omuntu akubuulira dayate nti oli alina kulya kino olina kulya kiri naye kati oyo omuntu aleeta n'atandika okwekalakasa mbu alage General Muhoozi mbu muntu we oyo mulabe we era tamwagaliza kale n'olw'ensonga eyo abakulembeze bakoze omulimu nene obutatuusa bantu ku mawulire kati ng'olwaleero waliwo omwami gwe nzijukira yakola ekintu ekyali kinsanyusizza ennyo wadde tekyavaamu bulungi bamuyita Bamwine baamuwa obwa RDC ndowooza yasookera mu Lubaga ewaffe kye yakola n'agamba mbu yeetaaga okulaba abasirikale bonna abali mu kitundu kye n'atuyita ne batukunga ne tukuŋŋaana ku Madika House awo waliwo omwami omu yali kapiteeni Mpanga n'agamba RDC namugamba omukulu kano kawufiisi ketuddemu katuwe Bamwine n'atugamba nti kati bwe naakaba muteekemu mupangisa mukole ki munoonye ekifo ettaka lya gavumenti we liri mu Kampala mbayambeko mulifune mubeere awo ne twekolamu omulimu ne tunoonya ebifo paka lwe twagwa ku kifo ky'ewakaliga wali ne tukifuna ne tukimaamira mukiwamba twakiwamba kati abayambako ki nga mwawamba kiwamba anti lyali ttaka lya gavumenti ng'era bannabyabufuzi ate batandise oddibba kubanga bassebaana Kizito be baali baliriko nga balikolesaako ng'era batandise n'odditundatunda kati naffe ne tujja tuliwamba naye era the same government y'emu erimu abakulembeze abatali balungi Bamwine amanyi bannannyini Wakaliga abatuufu naye Wakaliga oyo azze yeewaŋŋamyamu abantu abatali batuufu ne tugenda buli RDC ajja omupya ne tugenda ne tumulajanira
ne baleeta abakulu ab'engeri ezitali zimu. N'afande Jacob Asiimwe naye yajjayo Wakaliga, n'afande Kinobe yajjayo Wakaliga. Waliwo omukyala bamuyitanga Bakunzi yali akulira okera house awo omuyambi wa muwamudisi wa president. Bonna bazze babeera mu nsonga ezo Wakaliga yagaana okutereera. N'olwaleero wenjogerera ffe banannyiniyo tuli mu kkooti tuli bweru. Waliwo abantu abajja ne beewaŋŋamyawo ng'ate era bawagirwa abamu abakulu boogera besijja kwogera wano mannya bagamba gundi yatuwagira era bagamba president yatuwa awantu awo. Ne president talina kiwandiiko kyonna kye yali akoze. Ate kyannaku nnyo nti n'abakulembeze tebasobola kuvaayo lwaki muono n'erinnya lya president ogamba nti yabawa wano ng'ate temulina wadde akapapula. Njagala kujjayo eyo. Saagala genda nnyo byabufuzi byebyo. Olayika oli musajja wa byabufuzi kyembadde simanyi nnyo naye kuba nkuwulira kuba wali wembadde nga njagala nnyo okumanya bwe wayingira nga njagala nnyo omuntu oyo atulabye olwaleero amanye enkambi ki ani oyo ani kamanda we mwatandikira era ku myaka 8 bakwaniriza kuba olabira ddala emyaka 8 omwana aba akyali wansi. Ndozo kitege. Oluganda nkweyanzizza taata ne. Waliwo olwaleero omwana ye erinnya lyagala kumva mu mutwe. Hakimu ndowooza Sergeant Hakimu Kizza. Sergeant Hakimu Kizza ate ye yali muto nnyo okunsinga olwaleero. Olwaleero sirowooza nti ayinza okuba yaweze tannaweza 5 ate nze nawezezza 5 mu mwaka guno. Naye Sergeant Hakimu y'omu gwe nzijukira. Waliwo n'akaana akalala bakayitaani nako Kanyankole kaali kato nnyo kakyali kalamu. Kaani nja kujjukira erinnya eryo. Baalimu bangi nze nali muto ddala naye eky'omukisa omulungi ate nasangayo abammanyi. Enkambi ze nkugamba nze engeri gye n'omuto mulimu bye sikyajjukira bulungi naye abakulembeze mbajjukira. Nga n'obukulembeze gwe nnyinza okugamba afande Katimbo twali nabo, afande Nalumoso twali naye, afande Kawagga twali naye, bangi nkambi eyo gy'otandikira anti batukyusanga ne ngamba mu kuyingira mu nkambi we natandikira mu kuyingira waliwo afande Sergeant Musisi waliwo banjo bawulira bagamba natandikira mu Bulaka Bomba. Banjo bawulira bagamba natandikire. Of course nze nali mu Bulaka Bomba awe migadde. Era nava mu Bulaka Bomba. Ne batugoba ogenda eyo ngeyo ulune lese muto bayita wadde Masuulite. Ne tulyoka tusinkana bafandi musene nze natandikira migadde. Nga tuli bakiwono waliwo kiwono kage bayitanga naye erinnyere baali mukazaako oluvannyuma ngalo 9 baali bamukubye ng'asigaze engalo 9. Twali namu afande Musisi, twali namu afande Kakeeto, afande Addison. Afande Addison namusangayo. N'abalala nno mbasinkana olwaleero bwe nzija wano ne mbyerabira kuba nzija sibiwandiise. Abakulu era banatugamba noli neetonda. Abakulu bayinza ogakiwono kalaite wanjogeddeko mamanyi bulungi. Nange neewuunya lwaki weerabira ng'okyali. Anti ng'omu ku bakadoga abakyali abato. Ndi muto naye nina ebizibu bingi. Era olwaleero ebikwerabiza. Ekimu ku bizibu ebindeese wano. Sazze kubanja gavumenti nti nje banja. Kuba sikolangako nayo ndagaano. Era endagaano eyo ninga eyagisaza mbwe mba nalimba banja. Sikyagibanja. Wabula nsaba busabi bannange be nakola nabo. Saagala muntu annyamba. Njagala omuntu ng'aliko bulungi eyali amanyi nti ono kali musirikale abeeko engeri gy'annyamba kuba nange nnyambye bangi so ng'ate sirina. Olwaleero nina abaana 4 bempeerera bali mu senior 4. Ninako owange omu yekka Ttendo Namutebi asomera ku Swabbola e Buwamba. Naye omwaka guno nasanga obuzibu. Abaana abo bempeerera abamu baali b'abasirikale 2. Omu ye wa mukwano gwange naye bonna baana babagenzi owange yekka aliko omu bali mu senior 4 naye ku luno nalemererwa. Abaana bagenzi kyabo oyinza oboogera? Ninako bwe nyiza okwogerako afande Musisi naye yafa yandekera omwana omu. Kati nina abaana 2 naye ate abaana abo mbawulira nga mbaagala nnyo singa n'owange Ttendo.
era abaana abo okuba siri nabo mbaweerera bali mu masomero ga bisulo sente nwana nnyo ne nziteekayo omulundi gumu oluusi mirundi ebiri naye ng'ate owange gwe nzaala ne ku ssomero gy'asomero oluusi mpaayo 5 oluusi 3 ne kati sinaba kuzimalayo naye obuzibu bwe nasinga okufuna mu registration emitwalo gyali 26 buli mwana nga bazaagala lumu nga sizirina ne nkwata endagaano ya poloti yange ne ngisinga ne bampa ssente eyo naye endagaano egenda neewola $1,200,000 nga bajaagala $1,557,000 naye ngezezaako nakasasulako 6 naye siraba we ziva kuba nange kennyini ndi mulema okugulu kulema emirimu gyesibye kale ndi mu kaseera kazibu ekyo kimu ku bizibu naye sibanja nti gavumenti ensasule enkole kino kubanga ye gavumenti bagamba atajjukira tagaba so abantu abo oyagala bagamba ki kwekyo nze ekizibu kyange nsaba kununula ka politika nagula mu bulamu bwange mu maanyi gange kuba ennyumba gye nsulamu ya jjajjange we nasikira nasikira kitange kati awendi so we wasikira we wawaayo endagaano nagula ka politika yange nange we mbadde njala ozimba we baatwala poloti nagigula obukadde 7 naye bagenda gitwalira ku $1,200,000 bamanje $1,250,000 nakasasulako 6 kale ndi mu kaseera kazibu ebyo byebimu omuntu sookawo wennyini obampeera ennamba yo osanga eriyo muzira kisayinza ozikuwa namba yange eri 0700 540 305 0700 540 305 ereta manya ki manya ga Kiwanuka Henry n'endala eri 772 97 6 8 era nayo manya ga Kiwanuka Henry 772 97 6 8 awo nyine wenjagala okugira kubanga n'essaawa eno wenjogerera banno bonna balika weeweeta era bangi beesunze nti bayinza okuvaayo n'akantu okutwaliza wamu gwe lwaki tolika weeweeta gwe baazirwanako bonna abasinga be mbadde nkyaza wano bonna balika weeweeta balindiridde okusisinkana omukulembeze w'eggwanga kijja kitya nti Kopolo Henry Kiwanuka ye ali wano teyagenze ate nga na ofiisa si Kopolo bukopolo eri Kopolo nze nalonda kubeerawo Kopolo naye ndina ofiisa kubanga bwe mba nafuna SECDF nandi mu 88 olowooza olwaleero naalibadde ku ddaala ki nkiraba nga waliwo ne bajenero olwaleero abaamalayo jeno si meja jeno nga biseera ebibadde bannafuna n'olw'ensonga eyo neebaazizza taata era Mukama mulungi Katonda ono yakozesa abantu ate ne sitaani akozesa abantu nze mu bye nazze wano olwaleero mbadde simanyi ekibuuzo ng'ekyo kinambuuzibwa siyinako emmanyi konna ebikwatagana ku baazirwanako era y'ensonga lwaki nakugambye nti waliwo omwami gwe mbadde nali nnyinza okuwa credit bamwine bwe yajja nga RDC nga akulira security kiyasooka okumanya mu kitundu yagamba neetaaga abaazirwanako bonna mbamanye naye olwaleero waliwo bannaffe abagenda okuwummula mu magye bo baafuna omukisa ne basooka babafuula ba Reserve Force Commander. Reserve Force Commander nze olwaleero nawulira ndowooza Afande Kasiriivu banakolako n'ekusambwa naye ate bonna ne bandisappointinga Afande Sambwa yampisa bubi n'Afande Kasiriivu tetwogera nga nakuwadde Afande Kasiriivu kyono w'emigadde Afande Kasiriivu ndowooza yakulira Reserve yoyo w'emigadde si yakulira ani akulira Reserve mu Lubaga Kasiriivu ali emigadde eri omulwadde yenna waliwo Afande Kasiriivu Lieutenant Kano nasembayo wali Kano in fact oli lieutenant ono Kano yakulira Reserve Force mu Lubaga nze bwe nali nfunye omukisa munange Mukama nzanzigyeko buli wange omulungi waliwo Afande Kalyesuubula gwe basooka otuleetera yali awo nga kwekwetooli yawo ng'ataddewo ka ofiisi omusajja oyo yannoonya paka wange era nangamba ojja kujja ku ofiisi nambuulira bulabula olwamala nangamba ogenda kukwatagana ne Meja Kigundu nali naakalaba Meja Kigundu nga tukwataganye bulungi nnyo era namwagala nnyo
kati Meja Kigundu n'angamba nti mukyala we Fiina Namutebi. Kati ne mugamba nti Fiina Namutebi muwulira yagamba nti mukalazi ye kitaawe. Era Meja Kigundu ne mugamba nange nze Meja mukalazi. Bannange Kigundu yasanyuka nnyo n'agamba nti mukazi wange yangamba kitaawe ye mukalazi. Kati ate naawe gwe mukalazi kunze ye. Ne mugandi nayo n'omwana Namutebi. Kigundu n'ansuubiza okuweerera omwana oyo Namutebi. Naye bannange kyannaku nnyo Kigundu n'anfaako. Kati n'abalala abantu abadde abalungi mu bulamu bwange babo tebagenze basaanawo. Naye kati nzija ku ekyo. Reserve Force Commander omulimu gwabwe gwe bali badde basookerako. Kwe kunoonya abaazirwanako bonna n'amanya we bali. Bwe baba nga abakozi ba Bikolobero, bwe baba abakozi batya, ye n'abeera nga abakolamu omulimu. Naye nze situ otuuka ku Reserve Force Commander ofiisi ye ng'ejjuddewo agavubuka ge tuyinza okuyita gakaada ng'egeyita ga veterani. Nga gwe veterani ate kati ekyennaku ennyo gwe bw'otuuka mu bantu naawe weetunuulira ng'olaba oswala. Osanga agasajja galina emibiri gikomeeri ganyirira nnyo kati naawe oyagala kuyita mu windo naye nga ofiisi yiyo. Kakati olwaleero nze sirowooza nti Kiwanuka baali badde banoonyeza ku lugoye. Reserve Force Commander w'e Lubaga yali badde akeera bukeezi nkya tusindikira message. Bannange buli muntu ne gundi mwetaagibwa egindi. Emabegeka mu kalulu ka 2016 baatusindikira obubaka nga tugenda ekyankwanzi. President Museveni nga yalosinkana abasirikale bonna be yatandika nabo olutalo. Message eyo yantuukako twali tulina kugenda na Meja Kigundu. Naye olw'okuba Meja Kigundu yali muteekateeka za mikolo ne mukyala we Namutebi ne ngenda ne Israel Lieutenant Colonel Sambwa Godfrey. Ne tugenda n'abaana abo, abaana n'abasinga baafa be twagenda nabo. Twagenda abantu bana. Waliko Kakaire Samu, Nsobya Elisa ne Nyondo Samu Sergeant. Nyondo yafa n'Ensobya yafa. Naye kati olwaleero kyannaku nnyo era nze mbisanze wano. Siinako emmanyi. Tekitegeeza nti obutamanya siri. Nze bwe kuba kweteeka mbutaala naali badde neeyita na fawunda w'eggye lino. Omu kuba fawunda. Nze ndi fawunda. Lwakuba nti kali ate balina ke baatuteekamu ak'okuzaala watwazaala wange edda. Nga bano abakayingira tubalabanga babbira mupango. Naye olwaleero nze buli muntu muwe ekitiibwa era kiringa kadi General Muhoozi. Bantu baze bavumirira General Muhoozi biki yayita Mukama oli Simayirodi. Nze General Muhoozi mmanyi ayi ranking officer. Oyo si kyamugeraageranya mbu ate simanyi ali biki. Nina kumuwa kitiibwa okulaba nga nange nfuna ekitiibwa ekyange. Tosobola kujjako Muhoozi bitiibwa n'olwooza nti bono bimujjako ate nze n'abifuna. Nina mukwata bulungi bwe kiba nga Mukama bw'ate bwe mutondera nange kanfuna akatono. Ffenna tetujja kuba Major General. Kituufu. Kale nno nze ensonga ezo sizimanyiddeeko ddala. Naye ekyennaku tomanyi nti banno balikaweeweeta. Sikimanyi naye ng'ekyo kyonna nkitadde ku bunafu. Era natandikidde ku kunenya abakulembeze abatwekawo ebipande ne bagenda beekalakaasa mu kifo ky'okulungamya omukulembeze. Ne President Museveni leero abantu bangi batuuleyo balinga abawandiisi b'ennyimba ne bagamba tuwandiikeyo kapyaki leero tumufumbire Kano. Era President Museveni takoze bikolobero naye abantu abamwetoolodde bakola ebikolobero. President Museveni kizibu okugamba nti alagidde bagende batte gundi. Naye kasita abakulu abali mu layini eyo bawulira nti Kiwanuka agenda twalayo bino oyo Kiwanuka tajja kutuuka. Kale n'olw'ensonga eyo nze byebyo sirina kye mmanyi era nkakasiza ddala nti nina ebisaanizo byonna nze naalibadde nasoose nayo. Tolinayo gurupu yonna gy'olimu nga y'abakadogo oba y'abaazirwanako? Egurupu y'abakadogo tebibaddeemu mweziri era tulina nnyingi naddala ffe bakadogo. Lwakuba nti birimu divide and rule kati. Bakadogo twetemamu obubinjabinja. Waliwo WhatsApp group ng'ekulirwa badmin kuliko Meja Mugabo oba kati Lieutenant Colonel naye nzijukira ndi Meja Mugabo eyitibwa NRA Kadogo. NRA bwe twagigendanga nga teyagala tuwuli bo bali abasinga bali mu mbeera nnungi tebaagala kuwulira nga muteesa ebyekisiruusi mutandikewo tebaagala wulira buzibu tebaagala nti simanyi munno mukabi bo in fact bwabaawo obuzibu ne bwe tebatusonda bo batera okusonda emitwalo 10 emitwalo 2 eyo yeeriyo ne tugiddukamu ne tufoomingawo endala NRA yanga combatant ekulirwa munnaffe omu
ndowooza warrant officer oba class 1 oba class 2 simanyi abeera Soloti amuyita Masinde Moses ye yagitandikawo nga admin naye eriko n'olukiiko olulala era kwe tubadde kwe twetaayiza kwe twogera buli kimu okujjako ng'ovumye bw'ovuma bakuwa sasipe naye bino ebirala byonna tubyogera era ffe abamu ekyagitujjako kaddata kubanga bw'olwawo nga tonnaggulawo kaddata ate oluteekako kaddata kako 10 message zijja nga 10 kaddata ne kagenda kati awo nenjivaako nayo naye empuliziganya ne bannanga abo ku ssimu mukuba wano kati waliwo ne WhatsApp endala bagiyita Tumaini yatandibwawo kanso Nyakojo Ismaili era naye kadogomo naffe eyo ya batalina butabo naye nga bamanyiddwa basirikale n'ennamba zaabwe bazirina era waliwo ate ne waliwo era ne gurupu endala erimu afande Dibya Moses yali ediboyi waffe Dibya Moses erabika naye yanyiiga kubanga eri gurupu gye twasookamu waliwo president sente ze yatuweeza ssaako obukadde 5 sente ezo zaabulaabula mu ngeri etategeerekeka neetabulatabula era lutalo lwabeeranga nnyo ku WhatsApp okwo nga tuyombera lwa sente ezo nga buli azibuuzaako abo olufuuka mulabe kati afande Moses n'abaako gurupu gy'atandika era juzi nafunako ekizibu ng'omwana wange bamuwadde ekizibu ekitanda emulago bwe nabasindikira ka message ne bambuuza nti wayingira mu gurupu ya afande Dibya kubanga bwate wagiyingira tebajja kuyamba ne bw'onooba ogiyingidde ojja kufunayo ku buyambi ate ne kuguligwa NRA yanga combatant gw'amasinde twasondanga 15,500 buli mwezi tugenda okulaba sente ziweze nga tuyingidde obukadde 2 naye mbuuza ekibuuzo ne mbagamba naye sente zino zinaabeeranga awo nga tezirina kigendererwa kuba tuyinza okumalako omwaka nga tetufunye ekizibu mbadde ndowooza sente ezo waakiri twali badde ennaku enkulu bwe zituuka nga buli muntu bamusindikirayo ba mu 5,000 oba 10 oba siki tubeere nga tuzeewola mu gurupu muntu yeewole 2,000 nga bwakomyawo mpolampola bannange ekirowoozo ekyo kirabika tebakigula ne tuleeta ekiseesera ne tutugamba tuzinvestinge tukole mobile money tuwe omuntu atuule wali abeere nga atukolera amagoba kati nagenda okuva ku mukutu ogwo nga simanyi kiddako wabula nawulira baguddewo saako mu post bank nga yeddukanyizibwa abasajja nze nekivaamu nze ndi musajja musuubuzi wadde ntetenkanya butetenkanya njagala nnyo okukola ebintu ebitambula siyinza kuba 15,500 ezo zaba zaali 5 naye zaali nzibu okuwaayo ng'oyinza okwekanga nga oyisizzaawo emyezi 3 kati ofunyeyo 3 gyoga ate 3 ngisindike n'ogikosa ebirala ne zigenda nga ziwera wagenda ng'okulaba kubanja ena kitundu n'ogamba lwaki kambiveemu ate era ng'oluusi ne waliwo naafuna ebizibu nga tasonda era ne bamuyamba n'ogamba nange bwe ndifuna ekizibu tebaligaana kunnyamba naye ekyo kyonna tuzzeeyo ku kiri ekyabakulembeze batukoze bubi abakulembeze bakoze ba ssente na zino ssente ze bagamba nti gundi bamuwe $5,000,000 tezikyatuuka basajja bakuteeka ku kisenge bagamba pulezidenti byasuubiza tebituuka bw'okkiriza tukuweeyo $10,000,000 ogenda zifuna oba tokkiriza togenda zifuna era n'olw'ensonga ezo kyenva njogera n'okwogera nti pulezidenti ne musinkana bwe nti nangamba kiwanuka ngenda kuwa $10,000,000 nkukwasiza nakyobe nkugambira bw'oba olina $10,000,000 oba 5 mpa endala sijja zikkiriza endala tompa ebisuubizo channels president emikono egyali badde gimuyamba gyonna mifu nze nalabako amaziga mu maaso ga afande Katimbo ezo afande Katimbo yakaaba amaziga nga ndaba n'agamba nti yayogera ne president okumala essaawa nnamba n'ekitundu n'amukwasa omukulembeze omu ng'ate mwana wa Nambi n'amugamba kolagana n'oyo afande Katimbo yagamba bwe yaddayo yamwegana yagamba nze sikumanyi bwe yasooka omukwasa mukyala Munyankole yazikolako n'azikwasa omuganda ayambe Katimbo omukyala oyo yamugamba nze sikumanyi ate nga mukyala akyali mu State House ate mukyala mukulu naye yagaana okuyamba Katimbo kuba Katimbo yalina ettaka kwali nga kibanja n'asaba pulezidenti nti njagala bangulire ettaka lyange balisasule ompeyo ne ku busente bwe ndyalyako byonna pulezidenti n'akoonamu
omukyalo oyo teyazimuwa ssente yabyogera openly yagamba Nakyobe yatamuwa naye nga ono Nakalema omunyankole ye yakuprocesinga ensonga nezibewa Nakalema nezigende wa Nakyobe teyayimplementinga sente za fande kati mbere yazifata zifunye kaka n'olw'ensonga eyo nze we ŋŋambira nti nze bwe nfuna chance nga baŋŋambye 10 oba 5 ne baŋŋamba kati kiwanuka minzaani yino tukuwaddeyo bukadde 10 wano 5 obwe 10 bujjawo nga n'okwebaza neebaza eyo yembeera pulezidenti oyo yafuuse omubi naye ng'abantu emikono egimuyambako gye yateekawo gimuyambe ate ekyennaku ayongera kugiteekawo olwaleero waliwo abaana bano abavudde mu ludda oluvuganya ne beegatta ku gavumenti eyo naye eyinza okuba strategy naye ate abo babi nnyo gy'ali kusinga n'abakadde wakati nze Kiwanuka natandika ne President Museveni era yali ansisinkanyeko maaso ku maaso nga ne muwunyiriza omusulo n'angamba mu bango b'emagye kuba nali nfuuka ku buliri President oyinza kuŋŋamba nti ebifaananyi byo tebiriiyo nze era nali nkirabyeko nga mwendika akaana kampi bwe kati nga kakutte emmundu mpanvu nze nina n'enkovu ku kigere wano ku kakongovule bwe naweekanga emmundu ng'enfumita ng'emmundu ngikwata bwendi ne bwendi ekifaananyi ekyo gye kiri nga President Museveni ayambadde uniform ya Franklin ne katopi nga nze ndi awo maaso era yali agamba kungoba magye obwana obula ne bumpoleeza ne buga nti ono lwa bumpi naye mukulu maama we yamutikkanga ebintu ebizitowa kati we nkugambira nti nze olwaleero kyannaku nze olwaleero okunteereza kitono nnyo okusinga ate okukwata ow'ebbali atalina kyali abato nga nze Kiwanuka neetaaga kungubako bukubi nfuufu katono kubanga olwedde nina n'ekyokola nina akabajjiro kange akanyambye ebbanga lino lyonna neetaaga kumpaayo busente nfune equipment ngende mu maaso seetaaga kubeera RDC seetaaga kubeera DISO nze nsobola okukola mobilization yange nga ndi wenkolera nsobola n'okukwata ku baazirwanako bannanga abali obubi oba ne community n'engiyamba kubanga nze bantya ngaeyo yali omujaasi nze wange tewabbibwako kintu kyonna ate siri muntu wampisa mbi ku kitundu security eno balina network enoonyereza ku bantu embeera zaabwe Kiwanuka tayinza kujja wano mu lujjudde ne neeyogerako ne batanoonyerezaako mugende munoonyeze Kiwanuka yeeyisa atya mugende ku poliisi waliwo yali amuwaabiddeyo nti yali azaamaanyizza genda kwero si chairman Pius omugambe Kiwanuka alina emisango emeka wano nga bamuleese yanyaza abantu nobuuze ne ku bantu ab'omu kyalo ti omusajja ono ali atya bw'omuwa omulimu gwagumaliriza awo tonneesiga tompa ne bye byali badde biyamba naye ekyennaku baleese abantu abapya ate naffe abakadde nga tukaaba nze Kiwanuka nze nina okubeerako ekyokulabirako ekirungi banze mbadde chairman wa NRA ku lukiiko lw'abaveterani nga nze chairman wa ku siri si wansi nze chairman w'eggombola wa Lubaga North B naye ku mulundi guno n'amaanyi gampedde mu saata wanyina kwesimbawo sasimbyewo nabadde ebbali kubanga n'amaanyi agabadde muno mbadde sigategeera luli tubadde tutenda nti abaana balina eggaali waliwo eggaali ate kati ey'omutawaana ate eggaali ng'ewerekerwa na security kubanga osanga omwana ng'alina emmoroka agigyeko number plate najja ng'asala ebipande by'abantu emisana ttuku n'avuga n'agenda n'asibira ku poliisi mu Lubaga omwana oyo amanyiddwa n'amannya ge naye ekintu ekyo si kirungi tusobola okukola embeera eyo nga teriiwo nze Kiwanuka ndi mujaasi mutendekero ky'oba olaba n'agamba olunaku lumu nze kizibu okwogera n'omusirikale omukulu nga emikono ngiwuuba nyimirira kwa tiizi naye ng'emikono ngikwatidde mabega bwendi naye ennaku zino abaana abo emusembeza bajja balyamu amaaso kubanga bo babadde ebbali bafunye chance ekwesembera abakulu agenda otuuka mu maaso g'omukulu ng'alaba n'omukulu kataala nga n'omukulu ffe tumutegeerera kati oyo bulabe naye nze Kiwanuka gw'obadde naye emyaka gino gyonna twagenda okuwamba wano nga teri alina bukakafu nti tugenda kuwamba era twali tumanyi tuddayo nze naluutinga bisikuiti ne mupakira muno bugenda otuuka akawungezi ng'afuuse kawunga ne neebaka wansi ne mpanika amagulu ne muyiweeri nga ndi ku mmere ndya buli kalungi nkalya soda nnywa naye olwaleero tulowooze ku bantu abakulu waliwo afande Serunjoji afande Serunjoji yajja wano n'ayogera
Afande Sula Serunje Gigoliko. Major. Mwebaza. Era mumanyi. Nali mulabyeko simumanyi nnyo. Yajja n'ayogera ati abasirikale we bali bati simanyi kola boti bannange. Bwe tuba twajja wano nga tetumanyi tulibeerawo nze nali esikooti. Ate nga nesikotinga abantu banene. Abasajja abakulu abasinga baali tebalina wadde akayumba. Twasulanga modi Kampala biyumba byalingaawo nga bikalu. Ali esikooti wa? Nze nesikotingako kwa Afande Moses Kigongo, nesikotingako kwa Afande Byabigaba. Linnya lyali bweti waliwo Afande Kajema, waliwo Afande Kamugisa na besikotingako nga abasajja b'amaanyi bonna baafa abasinga. Baali b'amaanyi nga tutambulira mu konvoyi okubawerekera naye nga tebalina mayumba. Nga utasula mu hoteri twasula mu biyumba ku Kampala sikyajjukirawo. Waliwo oli Kampala twasula nga ebiyumba binkola nkadde by'abayindi ebyo naye nga mwe tusula nga tufumbire waggulu nga mwe tusula nga tebalina maka. Nze nagendako ne Afande Katunji Edison suicide nga naye talina wadde akasiisire waabwe. Lwaki okireese ekyo? Anti ekikindeesezza gwe bw'oŋŋamba nti olwaleero omuntu wamuwa emitwalo 14 n'omuwa amabaati 10 emabega eri nga tosoose mutegeka butegesi kati olwaleero abagenda okuwummula be bano boolaba muno ba Reserve Force Commander. Ndabye ba General leero bagenda kuwummula. Bawummudde basoose bategeka tewaliwo gwe bagoba. Nzaki ekyennaku ennyo nnyinza okugamba ndi nze omwe yali akubyeko ku basirikale embooko balinye emmotoka bagende ewaabwe nga tebakkiriza kubanga ewaabwe gye bagenda nga bulamu buzibu. Kyokka ate nga bw'omanyi sitaani abasirikale abaweebwanga bagyali mitwalo 14 oba gyali mmeka ng'ate olutuuka mu tawuni n'agulako lediyo kaseti batugamba 15 ey'amanda 8 amabaati 20 n'amabaati sino kale yababwegati naye kati ogamuwadde agenda atandikirewa talina waagenda tutandikira talina kibanja talina kyomuwadde adda waabwe ku kijja kati ogenda otuuka ku kijja nga naye bamugoba bamugamba jjukira ebiseera ebyo abasirikale abasooka okuwummula emyaka egyasooka baabateekako likodi embimbu be babadde banywa enjaga be babadde bakwata abakazi era abasirikale bangi bwe baddanga ku byalo nga tebaagala kweraga nti basirikale. Ffenna abasinga bwe twadde twagamba nti nze era bbanga ddene na bino bibadde sibyenyigiramu n'akatandiko bijjamu waliwo wayogeranga nti ndi musirikale nga bakuboola mwe mbadde mukwata mwe mbadde mukolobera ebikolobero tetwabyagalanga naye olwaleero Afande Sirwa Serunje byogamba musimanyi bali bulungi sebo tebali bulungi nga bwolaba abantu babadde facilitation babawadde sente mpitirivu at least ba veteran baali badde bafuna bakamotoka ng'omuntu bafiirwa kale baddukira kuba nembuya nebombo bw'ogendayo okujjako ng'olinayo connection gwe toba vuva eno mbo nze ndi simanyi veteran tonyumya wakiri genda nga civilian atojja kujjanjaba bulungi naye bw'otwalayo olukungu lwo mwamutenze Meja Kiwanuka tebajja kati tewaliwo nteekateeka nnungi abakulembeze balekeraawo okuduulira abantu be baali nabo olwaleero abali obulungi. So Meja Sula Serunje yali abaduulira awo yali aduula nawulira ebiga byayogera yagamba mbu simanyi bw'oleetayo omuntu eyakola bw'ati n'atayambibwa nze Kiwanuka mu kuwandiika abaazirwanako ewa Kiso nagendayo era nalaba abantu abaafiira mu layini. Omanyi omuntu otuula mu mugongo gwa munne nga busimbe layini enkuba nejja nebakuba nga muli mu layini omwo nagamba ebyo sobola bikola. Nali natandika akabajjiro kange kasitoma ankubira ayagala foomu ye ate nsule mu layini nga ntudde gye simanyi nakumanya nti nsimbye mu layini yakugulawo akawunti wabula newandiise gavumenti endowoozeeko era zino sente zababaweza pensoni nze sizifuna kubanga seewandiisa naye obuteewandiisa tekinfuula nti siri musirikale. Ndi musirikale agenda wawumula bulungi olina akatabo babalina obutabo nsubira pension n'abatabulina bafuna pension President Museveni yajjawo yasonyiwa abagiraki waliwo lisiti y'abakadogo abaawandiika nga basaba obutabo nga talina likodi mbi yonna nze ebyaddala mu likodi ya criminal siriiyo gwe yalinga bbe emmotoka z'amagye zitwala gye zitalina kubeera emmotoka nazibbira mu biseera biri nga ndi muyeekera nali WNRA nga tonajja mu UPDF kati kitegeeza etteeka lyatandikira mu UPDF era nze siri disaata bana disaatingira mu NRA wabula olw'okuba nti bammanyi nange nkozesa olukisakisa olwo bannaye munyambe nange nsula njala mubeeko kye munkolera
era olwaleero ekindeesa ezo sente zinsaba bw'obaayo omuntu avuddeyo ng'ofande General Loiso nanga kiwanuka mwana wange akayumbako tebakatwala sente zizino nzikuwadde genda oziweeyo nja kwebaza neziribange ne bwaba muntu mulala yenna ng'avuddeyo nga Mama Fiina oyo ye muwala wange nze mukalazi kitaawe yali mukalazi ate ninayo abaana abagenda okutwaza akapoloti kange kuliko Namutebi Ttendo wa senior 4 kati abo bagenda okutwaza poloti yange omuntu yenna Ssekinoomu bw'ava nze nagamba minisita wa ssente yeesimba mu kaluka CA nga munaku muzibu talina wadde 10 ebiseera ebyo nga bampulira bamuyita kansala Matiya nga mulimu omugagga ennyo ate bamuyitanga Bwerererwanga ebuwaakula ebiseera ebyo nali Kabamba ne tunoonyeza omwami oyo akalulu naye tekimugaana kunnyamba kubanga nze omu ku baamukolera akalulu minisita Kasaija balina obusobozi sisobola kulonda abantu waliwo omuntu omu yenjagala mulabako bulabbi kubanga oyo yali taata wange naye yankyawa afande Kyaligonza Matayipu oyo yali taata wange ddala twali Black Bomba we nasinkanako Matayipu Kyaligonza namwagala kubanga baali bataata bange baddala Abanyarwanda abo bo baafa naye kati oyo namusigazanga taata wange naye simulabangako kati abantu nze olwaleero Mukama abadde ampadde ekisa sifaanana kuyambibwa wadde abantu bandabanga omunene naye neegumya bwegumya mbeera gye ndimu si nnungi n'akamu naye ate seetaaga nnyo okuyamba nti ndi ku zero neetaaga kunsindika mu busindisi kukwongeramu neetaaga okuyambako kubanga nina akabagiro wenkolera siyina byuma siyina capital naye ng'emirimu ate njifuna naye olw'okuba nti emirimu engifuna omuntu ajja mugamba sooka ompe ssente nkukolere so nga tesenga mbajjawo bitanda byange ne bibeerawo nga 5 ne mbajjawo enzigi zange nga 2 awo omuntu atandikirawo alabawo ekiriwo naye oli tajja kujja kulaba olw'okuba otaddewo ekimeeza agambe kankuwa emitwalo gyange 5 onkolere ekintu kale bwe buzibu neebaza ne ssekwebaza omukyala Katimbo omukyala oyo twali naye mu magye nga naye kadogo kubanga afande Katimbo yali musomesa kati bagenda okuyingira amagye bajja n'abaana abo naye ng'omuntu sijja gamba nti yafuna omukwano n'omuwala oyo naye omuwala oyo yalabiridde afande Katimbo obulamu bwe bwonna mbadde naaludde okulaba omuntu ayagala omuntu mu mbeera eyo kubanga afande Katimbo abadde musajja mukulu naye omwana omuwala oyo amugumiikiriza n'olw'ensonga eyo nsaba Katonda omukyalo oyo amuwangaaze amusanyuse naye bazzukulu be bamulabirire nga bw'alabiridde afande Katimbo ekyo nkikwagalizza okuva ku ntobo y'omutima gwange maama weebale nnyo weebalire ddala kubanga afande Katimbo tugezezzaako naffe ng'abaana yalwalanga ne twekolamu omulimu ne tukuŋŋaanya obusente ne tubuweereza naye ate maama okoze kinene nnyo nsaba buli muntu akuliraanye ayongere bakulabemu ekifaananyi ekirungi toli mukazi mubi neeyanza nnyo neeyanzeege gwe muntu olwaleero amponyeza obutima nina obulumi bungi nnyo naye essanyu lye nnina ku lw'ekyo kye wakolera taata waffe weebale nnyo weebalire ddala maama Mukama akuwangaaza lwaki osazeewo okufukamira akati ekinfukamizza mukyala Katimbo oyo ebyaddala ne mu Bayibuli buli muntu awaayo kyasobola senga mbadde nina obusobozi naaligenze ne mugulira emmotoka esinga obulungi nenjimuwa naye olwaleero siyina naye Saala gye mpadde n'amavivi ge nfukamidde ate sifukamiridde ye nfukamiridde Katonda kubanga Katonda yamukozesezza omukazi oyo era mpuliranga mutima gwange kyemuwadde kimala nsigazza kuddayo kumulambulako bulambuzi mulabeko kubanga Katimbo ye muntu gwekka gwe tubadde tukyalina access nga tugenda ne tukyalayo ne tuvaayo naye abakulembeze abasinga batuteekako enkomera kati ng'olwaleero afande Salimu Sale n'afande Salimu Sale nafunako kacyansi akamusemberera emyaka egyedda kubanga ye namufukamizaako ne ku maviivi namuteekako chini ya ulinzi afande Sale awo mu Lubiri barracks yali ava gyavudde n'ayingira mu barracks ndowooza nga yerabidde password fe twakoza password ne tumuteeka chini ya ulinzi tumugamba asitame wansi tugenda omutuukako nga yeye n'atukubamu awo empi naye nga siza amaanyi ez'okusaagasaaga n'atuwa ne kusigala we yali anywa baswitimento n'atuwa sigala naye kati omuntu ng'oyo ate Salimu Sale yali mulungi nnyo
ku basirikale yali mulungi nnyo naye kyannaku nnyo nti olwaleero nze sisobola kuinvolvinga mu kagurupu konna mbuka ngende wasale nange nsiibe eyo nga nfukamidde. Nze nsaba saagala kinene. Nze saagala kinene. Omuntu ne bw'asindika busindisa omutwalo gwa ssente ku ssimu kuno nze oba onkoledde. Oba onkoledde. Naye ebinene tetujja tugezezaako okusaba mu makanisa era nze ndi musajja mulokole. Nina ne nebuuza ne ngamba lwaki Mukama nkoze bw'ati kuba bannange bonna bampiseeko. Nyombi Tembo yali mwavu nnyo nga tuli naye. N'agenda awangula obwa kansala nga ffe tunoonyezza akalulu ne tukola pate ku Lubiri second row bwe yamera teyaddamu kuka wansi. Yali akola ne ku nsonga ze Luweero. Nine neewuunya nga nongenze omwe yali agwa mu nsonga ezo. Kale oba saagendayo okukola gwe ekyakutima obutasoma. Anti obutasoma n'abatasoma singa wasoma. Abatasoma bangi nabo abali obulungi. Kuba nekitatta wano olwaleero sirowooza ati yasoma. Ate nekitatta simwogerako bubi kuba naye yali mukwano gwange ate yali mobilizer nga ku kalulu KNRM kitatta nga afiirawo. Kati bannange obutasoma buli muntu Mukama yamuwa olubimbi lwe. Kyova olaba olwaleero nze siraajanira kuba si complaining-angako lwaki tebampalanka nze bampa mu 48. Buuza singa nasigala nga nsomye nalibadde nkyalibwe nti asalibadde naye ne bwemba bwendi nze ataasoma lwaki nsobodde okuweerera abaana. Nina n'abaana bennyambye abamu batuuse ne Makerere. Kale tetujja kwekwasa kusoma n'abasomi bangi gye bali bakyayambadde kolokolo mu magye. Kale basiibule ng'obampeera akanambako. Bassebo ne bannyabo neeyanza okumpuliriza. Nsaba Mukama yenna amukozese ebisoboka bisoboka. Togambanga kubanga abantu bangi era bawakana bagamba nti ku myaka 8 tosobola kuyingira mu magye. Waliwo bayingira nga bali mu 5. Twalina abeetaano nze nali wa 8 nazaalibwa 1975 Afande Muhoozi yayingira 74 era twali ku mukolo gwe ogwa yazaalibwa 74 twali ku mukolo mu 87 nga Muhoozi ayina myaka 12 nga nze nina 11 kyokka ate nga nze 11 nze musirikale naye byonna sibimuvunaane enteekateeka bwe zibeera. Kati olwaleero nze nsize mu maaso g'abantu bange nga nsaba yina gwe kinaakwatako nange nali mbaddeko omwana era mu mbeera eno gye ndimu seekoza. Nsaba buyambi alina kyasobodde akimpe nsobole okununula ebyange. Kakadde kalinga kamu n'ekitundu kukka ke katwala ebintu by'omu miliyoni 7 ate nga nange entuuyo zange zenkoledde. Nina likodi nze mubazi yekka atatwalibwangako ku poliisi atali azaamanyangako. Enamba yange eri 0700 540 305 0700 540 305. MTN eri 0772 97 64 8. Sigadde ndi Kiwanuka Henry enaakulabye. Kale tweyanziza atulaba omulungi ye Kopolo Kiwanuka Henry nozomulide bulungi nnyo agamba yatuuka ku ddaala ly'ofiisa naye ye ayagala kusigala nga yeeyita kiri so awo nange we muyitidde sebo nkweyanziza nange neyanza taata kansobire nti abali eyo abalabye banakudduukirira amiina n'osobola okubanga kapulotiko n'akayumbako tobifiirwa atusabe Mukama abakozese weewaawo neyanziza neyanze amiina esebo atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mwerabu. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemikono
n'emizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.